resistance movement. We resist. Tuja resisting everybody. Newobo Oriani, newobo no wandikira Trump, ICC, newo no wandika wa. We are the national resistance movement. And warning again, nebuli muntu ye natategera kagambo resistance. To resistance nzige, bad leaders, to resistance everything. Temuna kimunza kutugamba. Bakawadi mwe, muri ku bantu alieri atalonda. Okiwulira omuntu atalonda gwoliko kamalo balaganda ga muntu. Otegere. Ntateje muko mukunesimbamu. Je nkomo okweyongera okuba wetabu. Okusinga bwe mu material ddala n'okusingawo. IP tulina ziye ziyitawo nga ne wenkolanti. Okulawo obuguzi. Febalonzi fetumanyi kura y'abana Uganda fugitive atalonda nga nawo stoppinga musimanyise mu Uganda yagenze n'akwogera ku mu Uganda onjogerako kine namboze munesonyire ddala nze siri wa opposition siri munesonyiwe uli kutokosho bakuleso sibya matayi ifucho kwogera police ezogenda okukola mu FDC oli kuyisima musimanyi bakwata isimangani ankwata nze ndi njovu sijja mu kisero okitegeera ngonkwata otya kulira ntino bloga wa president omalaga mukwata mwera isima wa inciting violence tuandikide UN muandikire Mossad muandikire Scotland Yard FBI ezo zonna muziwandikire. Let my picture saturate. I have a very unique appearance. Everyone knows me. Nja kuli nyenyonyi intuke kwa Alanda Stockholm nga tewali mu Sweden ogu ayina kyayinza kuŋŋamba mbe mwenna abanoonya emikono mu Sweden mbaniriza mu ginonyi ginonye tino ukawuli abasirumbu mututwalire immigration emikono isima bamujjeko obutuuze Sweden yani agambye ebintu byawe bikola ani akulimbi nina yatta Johnny walabako abaswidi nga bamugaana okugenda Sweden. Nina yatta Johnny abaswidi bamuwa mu Wisent Vivian Imbuga bamukola kibagambyeko bamujjeko obutuuze yababba $6,000 eza dola bamujjako obutuuze. You are idiot, you are stupid. Totegera bintu bya governance ya Sweden. Sweden webe kuwa obutuuze tegamba nga kombe simanyi wabezeyo Uganda. Is Uganda civil war? Uganda eri mu civil war. Ntino naginsaitinza abantu eno civil war. Let me tell you. Obo video ne banga buna bwe muyina ne bwa butano ngo obukute no bwa immigration. It cannot be enough evidence. Ingata sifunye lawyer. I will not get a lawyer. I will be the lawyer myself from Ogo Musango. Now this message goes to all of the people about the Sweden about wasting over the in any case ne wobo ndope dala no succeeding ngamfuna diplomatic passport. Yes. Oh, nyabo. Amo mutu ye natide nti simanyi Sweden walina kyabagenda okukola utewali nakugamba abantu mu Boston bonna abana Uganda abalimu. They cannot influence a sitting Senate member or they cannot even impeach. Tebaina mutu gwe bali ba impeach nze mu history y'abantu bonna ababera mu Boston kitegeeza abana Uganda influence yabwe mu foreign land temala wadde okupasuwinga okuteeka member mu Senate. Kati gye bakulimba ngo balina ebbaluwa gy'awandiika nalabye omuntu ataasome yakoba mu pitu atudde emabega wa computer talina kyanyiga mbundi wano downloading amannya ng'aweereza ICC. Wakoma mu P6 n'otandika okuba obutayimbwa naawe ate owandiikira owa ICC ogenda muwandiikira kitubamanyi you just sit behind the computer naye nga tonna kyogimanyiiko. Amagezi gammwe n'obugagga gali mu maanyi kyova olaba Bokisa watuuka myaka 5 agwa ddalu nga ba Tyson kubanga obudde bw'amaanyi babuweddeko. Tyson era omulaba yeekuba tatu mu face yeekola simply because ebiriwo byetaaga maki magezi mangi. Ladies and gentlemen, ng'oli eyo wenna nti simanyi isima yagambye ati yakumya abantu mu muliro bagende bamusibe. Ani agenda okunsiba? Gwoli mu government gwokola emirimu gya president gwogikola campaign gwe bakubya amayinja gwe bamenyedde emmotoka gwe ledi nvaako wondaba newe nyini gye mwagalako kugenda yonna bajja mugoba yonge vira isima ayitewo. We are the ones, we are national resistance movement resistance. We are not ready not to resist.
fe tulina ne culture resisting ne webanga just cause ennungi tuyinza giresistinga. That's it. Yes, ne mundiko TV zonna wayogedde ebiri sectarian kinkugambye nti Uganda nga weeri nandala mafabi ne weyesimba otoyinza muwangula mu Eastern Uganda cause okwesimbawo wano kulina sense of belonging. Ne kugamba mu Western Uganda aba Western okuwa obululu ati okubuwa mukisha muntu oba tumukunde ne butamala babuweera ddala mu 7. Ne kugamba mawe gulu ne waba munafu atya he will win in gulu cause bafiringa ono mwana wewaka. Ne kugamba muliyat twabadde mwaluwa lira ejava you could feel his presence kati Katumba ne Bobi Wine n'abasigadde wano mu Buganda mujja bakola ki bawulya. How is that sectarian? Kiri kitecho sectarian semujunganda mbera na jerayo nawajudde ebinyanya obukubo bonna bufu wakakiikirayo emyaka 10 toyinza tubula ebintu byokoledde najjera ne kirana yo lyawo otimbe ebifaananyi everywhere buli wamu bifaananyi achievement yo bifaananyi munze mbera munajjera binnya bingi enguudo nfu naye obudde bumala kuyisima ku ttoko. So ne Namboze nabamenyeramu ne bagaba nange mbera ku NBS wali tewali lift ani amutwala ku TV waggulu eri waggulu Zambale yamuweka ku mugongo yamuyamba program yabwe ne Zambale alijimpitako kalijimpitako nze Ismail no they cannot to fear what I may become bakubye katuni tisima agambi batta abantu nze nanyumidde bunyumirwa nali simanyi nti bali nkuba mu katuni nzaali nakajja naye mama supleed olaba ngayo blogger gwe bakubye mu katuni yeggwanga ng'omanya. I'm telling you these things don't come easily. Muntaddeko amayinja gesitayina kasita nayingidde mu SFC natuusewo ku kizimbe ezeri kati ndi mu SFC amama tankutumiddeko nnyo abaana bange abagraduate nze afande mata abo bapya tinabamu ngamba Isima wesiba ku limu entumira Toyota tiwesiba ku bagagga wentumira gundi tiwesiba ku nomwesibyeko ki gwenga buto mwesibako naye mundiko mwenna munsojja ba apologist babe Bulaya Isima era simanyi tokoloti njagala okubuuza tolabyeko ku posti za Kakensa eziragirira DPC wali Kakensa akola post n'alagirira DPC n'abaana be n'agamba abantu abali mu kitundu bakole needful kati oyo si inciting violence. Kakensa n'akola n'atimba amannya g'aba DPC n'atimba abaana baabwe ne famire zaabwe n'ennamba z'essimu n'agamba abantu abali mu kitundu ti mukole needful. Lumbuye n'akwata ne batandika okukwata ne bamesyoninga n'amanya nti mugende mutte Muhammad Nsereko mugende mutte buli weenaale mwambule abakazi mujjeko abantu mubarepinge mubabbe ebintu nti no yenza inciting violence ne mutagambako ku Kakensa akeera n'awandiika buli musirikale namba ye nina list namba gye yawandiika n'atandika ogiweereza muzi WhatsApp ene Uganda basasulayo ssente abo naba Andaman baweereza abavubuka b'omu Kisenyi nga babawadde amannya g'abasirikale era nagenze wafande ne mubuulira sabbiiti ne mugamba bano bawaayo ssente ne balagirira abajaasi we babeera abantu babatuuseeko obulabe namekinze sure nteekako wali erinnya Kakensa media Kakensa Penge Lumbuye namekinze sure nteekawo amannya ago kubanga listi nzirina kati nze gwe mugamba nti inciting violence. Kakensa yagamba bagende batte Mwesigwa ono w'amagye owamupoliisi Fred Mwesigwa bagende bamutte n'awandiika abaana be we basomera ne we baba bakolerako obutemu nga Kakensa mwamukola temwamukola. Isima we nayogeddeko era nze nno siri wa kutiisibwa nziramu ebigambo bino yenna aneepankapanka ku sovereignty ya Uganda tujja kukuba tukufukamize oba oloopa mu Sweden oba oloopa mu America oba oloopa mu Al Jazeera tebijja kukola oba binaagenda otuuka ng'oli wansi. We shall put you down. Net you cannot intimidate me. Musimanyi tuli mu Sweden tunoonya address yo noonya bajja gikuwa nze ndi wano. Let me see how Sweden can pick me up. Ne Sweden eyinza okugwa mu lutalo lwetamanyi egwa mu lutalo ne Sweden lwetamanyi let Sweden pick me up. Mpulidde abanje abankomberako amannyo musimanyi tunoonya mikono. You don't need mikono
na bugenzi oweyo video je mwawaddeyo Sweden nchime mu Uganda nchime. Where is it not coming? Where is it? Ntisimani era Sweden chiche nine Sweden chebagenda kukwata egama nkabe nnyo disizeyo Sweden chi ngasifu na diplomatic passport sigenda Denmark sigenda America sigenda Belgium sigenda everywhere ngenda genda regardless ne Sweden yenyitende kinyiza kungamba is this Sweden police ngenyimiriza ngembuza aha chichi nti wakuma omuliro abantu ne bafa nga mugamba baswidi be bafa amubuza owawo Sweden be bafa is this Sweden oloza simanyi Sweden eyo mindset je mwine yokutya abazungu sije nina. I don't care about white people. I don't. Katugo ina mindset nti isma era bana ndopa mu Swedish immigration nti denyo sina plan eddako siyenze gwe gota ina plan eddako. That's why kubanga oli obedient nyo ku Swedish system. Inze isima I can live in Sudan, I can live in Saudi Arabia, in Rwanda, Burundi, South Africa, anywhere. Senta agakudda otino ndi wale dembo simanyi bagenda kunzijako obutasaba Sweden simanyi oluddeyo nyunga mfuno obwa America nga mfuno obwa England gwali mu government ko manya baluwa jenyizo funo ofunyi just visa ya England wa America abayola spakative vimvako gasiya yono mwana gwenaka kuba ochuulira bayingirira live eno. Hey, isima born raised for war. Yena agenda okuncha wakubanga ndi strong okusaidia. Please do. Nze tonteka kwa intimidation. I don't take intimidation. Sichikola. In fact omuntu wontisa tisaje nyongero becoming radical. Kastonti nze isima. I become more radical. Kubanga I provoke njagala nnyo ndabe kyogenda okukola. I will. Nziramu. We are the nation resistance movement. We are going to resist. Nengeri jota inatega naka uko obuka utuka suspecting tuka resisting. Who about you? Otisenze muisima police mkwate boga. Enkwate leki. Nakozechi. Nkugambe polisi natute list kakensaji yakola batefula SAP mwesigwe ono gotuyina owa police nga alambisa abaana be n'ennamba y'essimu ne kikyayagala babakole kakensa ng'atumya abantu abali ku ground be basasula nti nno mugende mukole abafande mwesigwa the needful family ya mwesigwe kakensa ng'akoze lisiti y'abasirikale bwe batu be bagenda okutta lumbu yakeera ku Banyarwanda. Abanyarwanda bali threatened. Gasumba yatuse nokola press conference nga batandisobano abantu batandisobano nya n'ebijambiya naye nga bakakensa yebasasula ba andamani era nagenze w'omukulu wa police nemba mwanjulira nemugamba wonna we bali wonna Finland atugoloza wala nnyo mwemulowooza mujja kukola batta abantu abalanga gwotudde naawe kakensa wennyini wano ojja kukoma okujja mu Uganda lwe lujja okukoma ulojja okukoma bamutte battayo omubwe bati nti wakoze endagiriro yakedde afudde tulabe pozi nga mama ojja muyisa mu train mu bango mutwala wemba mwagala violence ajja bbaawo. If you are the for violence we are the master of that. Tujja bamuwa mu plant bw'ogamba batta omusirikale we shall defend the musirikale kati tulabe gy'ogenda ova mama ona emupakira agenda ekiro kati wogamba nti lisiti yine ey'okutta musirikale gundi nga naffe tukugamba nti wano tojja kudda ojja sigala Finland ng'ofumbiddwa sengaawo eyakuwasa osigala awo. Tulabe sovereignty ya Uganda kyeki gw'olowooza mwe baani abagamba batutte mwakubye emmotoka yange mwamenye galubindi zange ninze bulinzi siraba kati eyayisima buli omu ajja ndeekaanira. Yes, buli andeekaanira kitegeere buli awulira obusungu nviira tonneesibaako toddangamu nompa ekintu kyo kiwe baganda bo
bonda bayiteri tondeta ko lumanyi manya abantu beninge kibamanyira enye isima simanyi nyo isima mama wanga nzala omwana omu ate yanfuddeko ndinzekka tonnesibako nga mmanyi tondeka ko lumanyi yes muno olutalo twagalamu mutiitiizi bw'oba oli mutiitiizi vaamu mangu nnyo ffe twajja tukimanyi tuli redde genda obuulire Swedish Embassy genda obuulire Swedish mukole byonna lipooti mu Sweden muwere mugende ku Platani musimbe layini mwe demonstrating mulage ekifaananyi kyange I will enter Sweden without any problem otegere isima najja nayita airport nyanga sina passport kigezeeko olabe najja nayita airport ezinavadde Denmark nengwe Stockholm nengwe Amsterdam nengwe Rwanda nengwe Uganda nga sina passport webagamba nti isima wali wamulemye okuyita totwalanga obugulu bwoba obugumbagumba woolabanga abantu wannebyo yita tuula wansi kubanga gwe oli eya abroad omaze ebbanga ku internet negoloza president ayinza okuwa ona n'obeera campaign oluza kyangu okuba presidential campaign fe tuliko abalala bakwebedde dda pulidde kimanyi era wagambye waikibenda nadda muja waikibenda ndi ku nsonga za ggwanga mbu waikibenda simanyi nze ndi mu baafuga owayi nze ndi muyimbi mbu ndi mu music association anankwasa tombulya namwogeddeko kati kiki agende yekalakase tulabe epasi nazi nenjogera epasi era mwenna epasi kiki internet egenda valwa epasi kiki nayogedde kati kiki epasi ajjanzite kigwe oba tebamwogerako waikibenda jangu n'obusungu ontememu jambiya kuba nakwogeddeko otegere nti ate ndi munauganda nnyo okusinga n'abalala abatiisatiisa abanyarwanda temutusobola yes fe abanyarwanda tuli bangi era simanyi we nabuze mu press conference yagasumba tuli bangi nnyo mulekeraawo Bobi Wine bavuma abanyarwanda tayogera nkono ekigundu n'ekimu buli vidiyo yannu eba evuma abanyarwanda kyokka ewakasuza muhutu yalekawo buli muwala omunauganda byonna ebiwala unisifa byonna bibadde byagala abasajja babirekawo bisauda madada teyabigeza nakoba yabyagalirako eyo manju mukuwasa yanoonyayo omutuusi ituugo wano tulina wano abantu balina mannyago naye eyo endiga ngweyagala bwa pulezidenti kyokka ekozesa secretarians muti batta abanyarwanda ng'ate gwoyina eka muhutu olina omuhutu ekate nti batta abanyarwanda oli musiru kati nti ekyo naye kyagala kuba kipulezidenti sookera ku mukazi wo oba toyagala banyarwanda kubanga naye wano mu Uganda mugwira bajja buzi kyova olaba babeera eyo wala olusomoka boda wosooka osimba akasiisira woobeera olowooza bati bayinti wamusanga mu Kampala yalina okubeera eyo gye bamayigulatingira naye oli wano nti mutta abanyarwanda beebaani otegeezaani kozo ojja kuddawo oyasame nga negwoyasamiramu naye munyarwanda amapulanka gashumba n'abanyarwanda Uganda Police Security Forces ne gavumenti eriko ebawe ekitiibwa wabula eyagala okujja mu power nanyini waayo nga mukazi wa mutuusi muhutu bazimbeeyo nga bakajja obusiisireyo gye bava yoyo nno akulembera ate abagamba nti batta abanyarwanda nozoka otegeera ani ali confused obudde bwonna. If you are not complaining, you are barring. If you are not barring, you are running with the police. If you are not running with the police, you are confused. Kati bana Uganda message mujiba wadi eya change muoza simanyi Uganda nkane bawuzuma na uzunyo mutwe. Let me tell you, as long as you don't message jo wabana Uganda, you will not be president. Mukula yabagambe, a person with a diploma cannot take Uganda in leadership. This is not a theater. Oloza mukula musiru, yes simba okuba president ya umanyi. There is overzealousness okuimagine ebintu otamanyi. Never down, yani isima, alise mkwate, isima inze gulaba. Endinjo kusijja mu kisero. Polisi kisero ndinjovu. Toyinza kunkwata. Impossible. Mapye galubindi zangu. Ninoli ndindala. Yes.
teri agenda tuula nze luno olutalo ndulimu 100%. Wenfanga tonumirirwa tokaaba kwegayidi towaayo amabugo nziramu bwe banzito omuntu ali ebweru towaayo ssente zo towaayo kati mutegereda njagala tusale eddiiro towaayo ssente ng'oli mu diaspora towaayo ndeka tewali muntu agenda kunenya banzaala omwana ogwo mu maama wange ne tata wange ogwo tewali bayo muntu yenna agenda kunenya kubanga yandikunenyeza yeebase magombe n'olwensonga eyo kakkana birambo musanze nagyendaga nina okugenda right now naye wenna ndatujja biyitamu nze isima siri muntu atiisibwa kuva mu gwenkaaga wendi binaayisa yali antiisa aliwa binaayisa wasolole najjanga mmanyira aliwa okiwulirawo bonna bamuwanga batitookero bayita ojoko baliwa wendi kale negendereza mu buno olutalo kansooke mala emitingi zange mbaddemu